kusinza Mukama okusookera ddala tujja kukyusibwa kubanga omutima ogutakukyusiddwa tegusobola sinza Mukama n'asiima kubanga Bayibuli egamba anoonya anaamusinza mu mwoyo ne muki tanyoonya bunyoonya banaamusinza kati ekituleeta mu kanisa okusookera ddala si kusinza Mukama kufuna nkyusibwa kwa mutima gwaffe kasita tumala okukyusibwa okusinza okunaddako abange Mukama agenda kwaniriza akusseemu ekitiibwa kati okusinza Mukama kyekisembayo ekisookera ddala kwe kukyusibwa kwaki era kyetugenda okufuna leero okukyusibwa kw'emitima gyaffe Mukama waffe yeebazibwe njagala tukwateko ku kirwadde kino kye bayita ekyokwaka ekyakola ki ekyokwaka oba mu luzungu kye bayita lust ekirwadde kino kifaanana kitya ekisookera ddala ekirwadde kino kirwadde kya mutima kituula mu mutima lulina bagamba ng'omubiri bwe gulwala n'omutima nagwo okola gutya gulwala kubanga oli basatu naye oli muntu omu kyova olaba osobola okulowooza ekintu kirala wano kungulu n'okola kintu kirala be bantu bameka babiri kati twogerako oli alowooza ogwo gwe mutima kubanga Bayibuli egamba as a man thinks ng'omutima ng'omusajja bw'alowooza munda ye bw'atyo bw'ali ekitegeeza oyo alowooza ogwo gwe bayita omutima tuli ffenna kati ogwo omutima gwe njagala tubeere nga twogerako olunaku olwaleero kubanga ogwo omutima nagwo gulwala ng'omubiri gwo bw'osuna omusujja n'ogenda mu ddwaliro bakujjanjaba singa emitima gyaffe girwala ne tutaddukira wa Yesu tujjanjaba ne tutambula n'ekirwadde mwaka ku mwaka ebintu ne bigaana obulamu ne bubeera obubi era nze ŋŋamba nnyo abantu bw'oba olina obulamu obubi ky'olina osooka okkebera bakiyita mutima nga bw'olaba emmotoka bw'oba ogivuga neezikira omulundi gumu osooka genda kugulawo boneti okebere ku ingini okebere ku baatulo okebere ku ki naawe buli obulamu bwo bwe bubeera obuzibu tosooka kutunuulira kizibu ky'oli musooka otunuulira omutima gwo manya waliwo we gulwadde kazi omutima omulwadde gubeera n'amaanyi mateno tegesobola kuwangula ki omanyi twali ewaka eyo tulina akasozi kaffe mukono eyo kati nali nina akamotoka kange lumu nga ngezaako ogenda emukono okwambuka naye nga kalemererwa kati nnyo bwe kati nga buli wenzija kakomaawo wansi nga nina okwambukawo nga nsaba essaala Mukama koolansi Mukama batukolera ddi ku koolansi kano akasozi nkakole ntya nkayiteko nga yessaala yange naye lumu neŋŋenda ne muganda wange oyo Tomasi yayina ekimotoka kinene bwe kiti bwe natuuka wali ne mugamba emmotoka tuzireka wano nangamba kikyotegeeza tuzireka wano nangamba genda eyange etuukayo ne mugamba kale ojja biraba ye naavuga teyenyenyeza namu emmotoka n'agivuga n'etuuka waggulu bwe yatuuka waggulu essaala yange n'ekyukirawo essaala nekola etya ne mugamba Mukama kolansi muleke njagala mmotoka nnene kati abange bwotyo essala ye bwegenda okyuka leero omugambe Mukama ebizibu bireke mpa omutima omuwanguzi ogwo Mukama agenda gukuwa mu linnya erya Yesu amba ayi Mukama ompa omutima gw'abawanguzi ogugenda okumpisaawo mu bizibu ebingi ogwo omutima gwe yeetaaga gundi nze Katonda namuyiga Katonda bw'oba okidde ku makya ogenda ku mulimu ssaawa 2 oyinatuukayo enkuba n'etonya mpitirivu tosobola tambula ofukamira wali n'osaba Mukama kwata eno enkuba ntuuke ku mulimu nga tenkubye mwana wattu akwagala nnyo agenda kuddamu essaala agenda kuddamu atya enkuba agenda gireka etonye agenda kwambuleera sayansi oyo omutegeera nti newankubadde enkuba esigadde etonya naye gwe tegenda kukoonako oyina ambuleera otuuke ku mulimu nga tewali kakoze atya kati ebizibu bino by'osaba nedda ebizibu bireke gwe saba Mukama omugambe Mukama neetaaga ambuleera wakati mu bizibu bino nnina ekitiibwa kyo kirina okulabisibwa Mukama waffe yeebaze eyo ambuleera gwe mutima omupya Mukama gw'ayagala okuwa
Essala yekyuke leero ebizibu biveeko gwe funa omutima ogusinga ebizibu olabe bw'ogenda obitambulira waggulu mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yebaze. Kati twagala kulaba ku mutima guno. Ekirwadde kino eky'omutima bakiyita ekyokwaka. Kino ekirwadde kikola kitya? Ekisookera ddala kino ekirwadde kye kituula mu mutima ne kikuleetera okwagala okuyaayaanira ekintu ewatali bugumiikiriza. Omanyi number one enemy wa lust bamuyita patience. Ekyo badde okimanyi? Omuntu alina okwaka talina bugumiikiriza. Omuntu alina obugumiikiriza talina ki? Talina kwaka. Tosobola bisanga mu kaseera ke kamu oba mu ruumu y'emu. Nedda. Kati abasinga tetwawukanya kwaka na mululu. Omululu kwe kwagala ebintu n'osika, okwagala ebintu akaseera konna oyagala bintu. Naye omuntu alina okwaka aba ayagala mu kaseera ako. Tayagala nkya, tayagala mwaka gujja, ayagalira mu kaseera ako. Era n'omugamba gundi nja kulaba wiiki ejja, nedda nze njagala kati. Kubayita okwaka. Okwaka kukuleetera okuyaayaanira ekintu ng'okyagalirawo. Okwaka kubonyabonya. Kati zino endwadde, kino ekirwadde kituula mu mutima gw'omwana w'omuntu ne kimuleetera okusika, ne kimuleetera okuyaayaanira ekintu. Omulundi ogwasooka naffe munayi tuli basuma naye tukyalwana. Omulundi ogwasooka okujja e Dubai luli oba yali Apple ndowooza. Kati namala ennaku zange meka 3 nga ndi mu kusiiba. Ngenda otuuka e Dubai omwoyo wa Mukama akulukute. Tuli ffenna nenkwata ennaku zange 3 za kusiiba. Era bwe zaggwa ennyonyi n'enjirinnya zaali ziggwera ku lunaku lwe naninnyira ennyonyi. Nga nzija nsoma byawandiikibwa awo, nzija nsoma byawandiikibwa, Mukama akulukute. Olwatonnya e Dubai bwe nti. Musumba yali atukulembera atutwala ku mmotoka yaffe. Nendyoka ndaba emmotoka ze sitalabangako nga ziyitawo. Muganda wange nambuuza eyo ogirabye? Ne mugamba mwana wattu ngirabye. Katusooke tugikebereko wano ku ssimu. Abange byandikibwa ne mbijjako mangu. Naye ozanyisa okwaka. Abange nayakirawo mangu ku mmotoka nentandika ogikebera ebyawandiikibwa njabirabye dda. Nentandika saakinga emmotoka ne ssente ezigigula siinaako wadde n'ekitundutundu. Naye okwaka kuyina engeri gye gukuwaka nti okola otya? Osobola okwaka kukuwaga kyekwewola. Gundi ajja kuwola ne gundi akuwole ofuneko ekitundutundu waneeno okole bw'oti ogifune. Nentuuka mu woteeri. Nina okusaba nga mmalirize ki? Ekisiibo. Abanga amaanyi agasaba gambula ndi ku ssimu. Eno mmotoka bannange nga yakabi. Waliwo omukyala yajja ayagala kundaba ne mbagamba bannange mugambe ndi busy. Ndi kuki? Omulokole olina okwezuula ekizibu ky'omutima gwo. Bw'otakizuula bw'otyo bw'okulukuta n'omalako olunaku olusooka olwokubiri wiiki n'egwa wali nga tomanyi nti okwaka kukuwambye. Mukama waffe yebaze. Kankulage nti okwaka kubi. Abange nensaakinga emmotoka paka kiro ne ngenda okwebaka. Mu tulo sifunye kirooto. Emmotoka yennyini gye mbadde nsaakinga nenfuna ekirooto nga ngivuga ngiyisa mu Dubai bweki. Singa nali simanyi birooto nandigambye Mukama agimpadde bannange kagende neeyagale. Naye nali mmanyi ebirooto nentegeera nti nkoze etya? Njase. Mulaba abakyala abamu kuloota basajja kumbe babaakiddeko dda. Muwala Mukama yakundaze nakuloose nga tukumba ku kituuti. Byoyakira olina okubiroota.
era bwe nazuuka ku makya nentegeera ne ŋŋamba bannange nawidde dda neefukamira wansi ne mugamba Mukama ekisibo kyange kumpi kyayonoonese dda. Alina okusoma bayibuli, alina okusaba, ndi mu mmotoka bwenjituze eno bwenjiza eri nga nayase dda. Mukama agenda tuyamba ekirwadde kino tukiwangule mu linnya erya Yesu. Mukama waffe yebazi. Gendako mu Baroomi 7:15 tulabe okwaka kuno kye kukola, kubanga njagalira ddala kino ekirwadde okitegeere okabirire Katonda kive mu mutima gwo nga tekinnaba kuleetera kukola nsobi, era tugenda zirabya ensobi eyo awo mu maaso. Tuli mu Baroomi essula 7 n'olunyiri 15. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola. Kyenjagala si kyenkola. Njagala kusaba naye maama obwongo buli kuki? Buli ku mmotoka. Naye kyenkyawa kyenkola. Naye obanga kyesaagala kyenkola, nzikiriza amateeka nga malungi. Nzikiriza nti amateeka malungi, nzikiriza nti obwenzi bubi, nzikiriza nti obubbi bubi, naye lwaki nkyabukola? Kale kaakano si nze nkikola nate. Si nze akikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Naye okwaka okutudde munda mu nze kwe kundeetera okukola ebintu bino. Owulira Pawulo, ne Pawulo yali pasita w'ebiseera ebyo, naye nga Pawulo alina byalwanagana nabyo. Naye ekibi ekiri munda mu nze kye kindeetera okukola, ekitegeeza omusajja ono naye yalina ku kirwadde kino, oba kyali kwaka, oba bwali busungu, oba kwali kweraliikirira, naye nga ekirwadde kyonna kikyusa omutima. Omutima ne gutandika okuba nga gufuga obulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekisookera ddala ekirwadde kino ekyokwaka kitta self control munda mu ggwe, nga tokyasobola kweziyiza, tokyasobola kwefuga. Embuyaga gy'ekunta gy'ogenda, bw'ekuuta eno nga mwana wattu ogenda eno, nga tokyasobola kwesalirawo. Kyolaba ne kyowulira kye kikusalirawo ng'omanya self control egenze. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tokyasobola kontrolinga kyoyogera, tokyasobola kontrolinga gy'otambulira, yonna kitta self control. Ekyokubiri, ekirwadde kino ekyokwaka kiringa siriimu, osobola kisikira okuva ku bazadde bo. Ng'omwana bw'asobola ozaalibwa nga maama we alina siriimu naye n'afuna siriimu, kati ninaffe bw'aba taatawo maama wo yalina ekirwadde kino n'atakiwangula, naawe asobola okuzaala nga ensigo eyo mweri munda mu ggwe. Tuli ffena kyova olaba tuufe bamusanyo guno omutima. Lwaki? Twagala bino ebintu obiwangule. Kyowangula, bw'okiwangula bw'oti, kyowangula abaana bo tebagenda tekigenda batawaanya. Naye ekikulema okuwangula, emmere bwekulema okulya togiwa munno. Kati n'ekirwadde kino bwekikulema okuwangula, ogenda maliriza okiwadde abaana. Abaana nabo bazaalibwe nga bakufaanana, nga taata like father like who? Like son. Awo kitegeeza father alina kyeyalemererwa okuwangula, wuuyo ne kikwata omwana. So ekirwadde kino kitonda desires enkyamu munda mu ggwe. Bwe kikuyingiramu kikukyusa ne kikwagaliza ebintu ebikyamu. Abange namala saawa kumpi 4 ndi ku ssimu, ndi ku mmotoka, naye nga bw'okebera ewange Uganda, emmotoka ngiyina eri wali, tefunangako buzibu. Naye okwaka kukugamba eyo tekumala, eyo tekolera, eyo teyina makulu, eno yeyina ki? Amakulu, yeyina ekyama. Omuntu w'okwaka ne bw'aba n'abakazi 4 aba ayakira ow'okutaano amwakiryako. Kwegamba kyalaba ono bw'alaba omukyala omupya bali bonna abakola atya? Abeerabira. Kye bayita ekirwadde ekyokwaka. Abantu abasinga, kankubuulira bantu bangi bafa nnyo. Okwaka kubatta nnyo okusinga kansa bwatta abantu mu nsi yonna. Okwaka kutta abantu. Bano b'owulira bwe nti siriimu, bano bonna b'owulira nti ebirwadde ebyo biva ku ki? Yayase. Kasita omuntu kasita ayaka ne bw'omugamba gundi madamu g'ogenda okwebakako alina siriimu, agamba siriimu tujja mulaba edda. Self control takyaliwo. Kwegamba kikunnafuya n'oba nga tokyasobola kwesalirawo paka ng'ofunye, paka ng'omaliriza. Awo amagezi bwe gakomawo. Kitta amagezi.
It bypasses wisdom. Amagezi gasooka ne gagamba kyokola mukwano gwange si kirungi. Okwako kuno nkwaka njagala tukuwangulira ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Omukama akuwa omwoyo w'amagezi gw'ogenda okukozesa zino ennaku zonna. Manyi twali tugenda Masaka eyo okuziika, maze okufuna emmotoka yange, tuli mu kuvuga tugenda. Manyi bano abasubaala abazireekaanya ne balyoka baziyisa wi eyasembawo n'ayimirira mabbali gange nga mpisa n'angamba ha muzeeyi oyina emmotoka nnene naye raba otuswaza nze kaŋŋende. Nawulira amaanyi agagamba sooka oteekemu awo giya omulage, teekamu mangu giya awo. Naye nga mwana wattu sinateekamu giya, amagezi ne gajja ne gaŋŋamba sooka olindeko. Ebijja byewamma obimanyi we biri? Wasimadde entaanaayo mwana wattu sinabasima. Amagezi ne gambuuza aha kati bw'owangula ofunamu ki? Nti tewali. Aha kati bw'obaleka ne bagenda gwe tootuuke? Nti nja tuuka. Amagezi ne gaŋŋamba osiruwala ki? Kati amagezi ago okwaka kutta amagezi, ebintu n'otandika bikozesa feeling. Ebintu nota feelings nga ze zikuvuga, ono mulungi kaŋŋende naye, kino kirungi kaŋŋende nakyo, naye nga amagezi tegakyaliwo. Mukwano gwange tudduka okwaka, mwoyo amagezi atuule ku bulamu bwo. Mukama waffe yeebaze, kubanga amagezi gaaliwo awo. Mu kaseera ako nga mmaliriza nga maze okwenenya maaso ga Mukama, omwoyo w'amagezi n'akomawo. N'aŋŋamba Ddaani, Mukama yakola ebintu mubikozese, mwagale abantu mukozese ki? Ebintu. Naye abantu kati bakyuka baagala bintu bakozesa bantu. Naye ng'ebintu Mukama yatuba tubikozese, si byagala bikozesa. Kati Mukama nga ambikulira nti nina kwagala bantu, nina kusembeza bantu, ebintu babikozesa bikozese, toyina na byegomba. Oyina kwagala bantu, ebintu n'okola otya? N'obikozesa. Awo Mukama n'annyambira ddala. Mukama waffe yeebaze. Era ku luno nga nzijja buli mmotoka gyendaba nga ŋŋamba eyo teyinaamu, eyo just kozesa bukozesa balikaawo. Nze ŋŋenda kulaba bantu ba Mukama, abo be ŋŋenda ossabira. Kubirako Yesu waffe engatto z'amaanyi. Mukama waffe yeebaze. Kati okwaka kuno kwe njagala tulwanyise tuwangule, kubanga kuno okwaka kutuula mu mutima ne kukukozesa ensobi, ne kukukozesa by'otayagala kola. Musajja nga ajjeeyo ku church nga alina okwaka kumutawaanya. Buli mukazi gwalabanga ayaka, buli mukazi gwalabanga ayaka. Kati musajja ne mugamba genda osomesebwe mu kibiina, genda otule mu kanisa osomesebwe. N'agamba nedda, just kunteekako omukono dakiika 5 nsabire ŋŋende. Ne mugamba ekyo nkisobolera ddala, naye sooka oyingire kanisa okola otya? Osomesebwe. Abasinga abalokole baagala kusabibwa busabizi, naye Bayibuli egambye nti abantu bange babuze lwa kubula kumanya. Tebabuze lwakuba tebasaba, tebabuze lwakuba tebasiiba, babuze lwakuba tebalina ki? Kati ekyo ensonga etuleeta mu kifo kino okusookera ddala kwe kufuna okumanya. Okumanya kutukyuse tulyoke tusinze Mukama, tulage ekitiibwa kya Katonda. Naye ye n'agamba atya, nedda nze nsabira busabizi okwaka kugende. Ne mugamba obiganye, sisobola kusabira nga toyigiriziddwa, kubanga agamba biganye era bigenda gaana. N'awulira mangu obusungu, n'atambula n'agenda. Kati bwe yagenda nga buli mukazi gwalaba era ayaka. Bwe yatuuka ewakaawe n'agamba nedda kuno okwaka tekugenda kuntwala mugeena. N'agenda mu kiyungu n'ajjayo akambe. Agenda kujanjaba ki? Kwaka. Ne yeetema sipeya bulungi. N'akwata ebintu bwe cwi. Abange yasalako ebintu byonna. Obulumi bwali bw'amaanyi, n'akuba embeekuulo. Baneiba be bajja ne bamuyamba, ne bamutwala mu kakilinika akaali okumpi. Abange ng'avaamu omusaayi mungi, ne bamuvuga paka ambulance n'emuvuga paka Mulago. Bwe yatuuka Mulago yamalayo kumpi ng'emyezi 3 oba 4.
ne bamuteeka mu bandage ne bamuteeka mu tube mwafukira naye ebintu tebyaddako byo byagenda era omusajja waatu naawona bwe yawona ne bamusiibula n'akomawo ewaka kati ennyumba ye ng'eringa ku main road awo kati ali ku nyumba ye olunaku lwennyini bwe bamukomyawo naye bannayo omutima muzibu olunaku lwennyini bwe bamukomyawo n'atuula wali ku sheedi ye n'atandika onywa kacaayi embooko y'omukazi eyakula neewola eyambadde emmini n'emuyita mu maaso ng'ebigula bweti musajja n'aba wansi caayi n'agamba yamaawe yatunuulira omukazi paka bwe yayitawo n'aggwerayo n'agamba yiba nange nasala byaki lowooza bw'asala ebintu ng'okwaka kukola ki naye ng'omusajja akyajjudde okwaka neŋŋamba kati yali agenda kwendesa ki ebintu byalako naye ng'awulira bannaayo banzireyo babizzeeko paka we yapondooka n'akomawo naŋŋamba musumba mpoye kaŋŋende mu kyaki y'abapya ne mugamba genda n'agenda yamalayo wiiki emu olwavaayo n'agamba musumba sikyayina kwaka okwaka kugenze naŋŋamba kale singa gye nasooka kati ebintu byange byagenda ffe tetugenda linda bintu bigende tugenda gende wa yesu atuggyemu okwaka kwonna ekitiibwa kya mukama kirabisibwe mukama waffe yebazibwe kati abasinga tetutegeera nti tulina ekizibu kino emitima gyaffe mirwadde omanyi bw'otategeera nti omutima gw'omulwadde ogenda maliriza ng'obulemize muntu mulala kyekino eva kyennyini kye yakola n'agamba atya omusota gwe gundeetedde adamu omukyala gwe wampa yaleetedde okukola kino omaliriza obulemize muntu mulala awo oba tutegedde nti omutima gw'omulwadde tuli ffenna katulabe okwaka kuno kwa mirundi ebiri, two types. Okwaka kuno kwa mirundi ebiri. Ekisookera ddala genda ku okwaka kuno okw'emirundi ebiri katukulabe. Genda mu Yokaana ekisooka 2:16. Yokaana ekisooka 2:16. Tuli mu Yokaana ekisooka essula 2 n'olunyiriri olw'16. Kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri ekisookera ddala kwegomba kw'omubiri okwaka kw'omubiri, the lust of the flesh, n'okwegomba kw'amaaso, n'ekyokubiri okwegomba kw'amaaso, the lust of the eyes, n'okwegulumiza kw'obulamu obutaliimu. Katusooke ku lust of the what? Of the eyes. Okwaka kuno okw'amaaso katukulabe kirirako mu Bassekabaka ekisooka 21. Katulabe okwaka kuno okw'amaaso kitegeeza ki? Okwaka kuno okw'amaaso. Bassekabaka ekisooka essula 21 n'olunyiriri olusooka. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Nabbosi Omuyezuleeri yalina olusuku olw'emizabbibu olwali mu Yezuleeri kumpi n'eriyumba lya Akabu kabaka w'e Samaliya. Awo Akabu n'agamba Nabbosi nti, mpa olusuku lwo olw'emizabbibu mbeere nalwo okuba olusuku olw'enva. Okwaka kw'amaaso kukuno tukulaba kitegeeza ki? Nti otandika okuyaayaanira ebintu ebisanyusa amaaso go. Bayibuli egamba ko Ahabu ono yali kabaka mulamba. Kabaka ettaka lyonna mu bwakabaka libeera lirye, okuggyako bano baawe ettaka n'agamba gundi gwe nkuwadde eryo ettaka eryo libeera terikyali lya kabaka kati lyoyo muntu. Kati bakabaka bano abaasooka Nabbothi ne famire y'ettaka, kati ettaka lino Nabbothi n'alisikira. Kati Ahabu ono n'agolokoka ku makya n'agamba Nabbothi njagala eryo ettaka, ako kapoloti 10 ku 10 nze kenjagala, abange Ahabu ayina ensi nnamba ettaka lyonna lirye, naye ne kana akatini naye akakola atya? Abanga okwaka kukwerabiza by'oyina kukulaga ky'otalina. Ne kugamba Yesu oyina omusajja ewaka naye ate ono wali omulabyeko. Okwaka
oyina omusajja wamuleka Uganda olutuuka wano okwaka kukugamba ebye Uganda byerabire oyo omuzungu ali omutesitinzeeko oyo ekyama ekirimu oyo wali okirabyeko owulira kati Ahabu ono yalina okwaka okw'amaaso abange byatunuulira ne bimusanyusa n'abyagala wuuyo agambye Nabothi njagala nimiro yo ate sijagala mwaka gujja njagala kati. Olunyiriri olwokubiri akatundu akokubiri kubanga luli kumpi n'ennyumba yange nange ndikuwa mu kifo kyalwo olusuku olw'emizabbibu olusinga obulungi oba bw'osiima ndikuwa ebintu ng'omuwendo gwalwo bwe guli. Owulira Ahabu akola ekisoboka kyonna afune ennimiro eno abanga ettaka alina eriwera eka ne eka hekitayazi aziina naye alemedde kukana akantu kapoloti kano 100 ku 100 akaagala n'agamba wakiri nja kusasula wakiri nja kukola kino nja kuwaamu ewalala naye ako kennyini kenjagala n'agamba lwakuba kali kumpi nange kankubuulire okwaka kukuwa resonzi zonna okola ekintu ky'otalina kukola. Omusajja wuuyo muyindi muzungu mwetwalire oli akuleseewo wamuleka Uganda emyezi 5 naawe tolaba nti giweze onaabeerawo otya gwe weefune okwaka kukuwa ensonga zonna okola ekintu ky'otalina kukola. Era nze njagala nnyo okutuula wansi n'endowoozaamu sirowooza ku bulungi bw'ekyo kye ndabye nsooka kulowooza kino ekintu kituufu oba si kituufu kubanga ebintu ebyetutudde abalokole bye bintu ebirungi naye nga si bituufu. Mulokole yawula ebintu ebituufu n'ebintu ebirungi. Mukama waffe yebaze ekintu kirungi okwefunira omusajja omuzungu omuwarabu kirungi nnyo naye kituufu ekyo si kituufu. Oba omuwarabu alina mukyala we kyokola si ki olowooza kirungi omuwarabu agenda kuwa ku ssente akutwala emmotoka ez'ebbeeyi naye kankubuulire ekintu ekituufu kisinga ekirungi. Buli woosalawo kukwata otwala ekintu ekirungi manya ekintu ekituufu okifiiriddwa. Yesu tali mu bintu birungi, Yesu ali mu bintu bituufu. Ekibuuzo kyokola kituufu? Mukama waffe yebaze. Kati wuuno Ahabu kyakola si kituufu naye ng'alina amaanyi agakikola alagira bulagizi bannangako oyo mumutte ntwale ennimiro alina amaanyi agakikola naye okwaka kukuno kumukyusiza. Olunyiriri olwokusatu awo Nabosi n'agamba Akabu nti Mukama akiddize eri gye ndi nkuwa obusika bw'abajjajjange. Awo Akabu linda katini Nabothi wuuno agaanye okuwa kabaka ettaka n'amugamba ssebo wange oli kabaka nkwagala nnyo naye ettaka sikoze ki sigenda likuwa nkulaga omuntu alina okwaka bw'afaanana. Olunyiriri lwokuna awo Akabu n'ayingira mu nnyumba ye ng'anyiikadde era ng'anyiize olw'ekigambo Nabosi Omuyezuleeri kyamugambye. Owulira omuntu alina okwaka bw'afaanana ebigambo bimulwaza. Bw'omugamba nedda alwala. Waliyo omusajja yali akwanyeko n'omugamba nedda n'alwalirawo. Ogenda okuzuukuka ku makya nga ali ku kitanda bamutaddeko eccupa n'akugamba munnange waŋŋaanye laavu yabadde enzita n'endwala osira kwaka bakwakiddeko. Omuntu alina okwaka kasita omugaana alwalirawo. Ahabu wuuno alwadde lwaki ettaka limummye naye neyeerabira nti eka ne eka z'ayina kano ke bamummye katini nnyo naye okwaka tekumukkiriza kulowooza ku eka z'ayina kakugamba lwala kino ekintu obadde singa okifuna kibadde kisumulula obulamu bwo bwonna ennaku obadde ogenda gyerabira ebizibu obadde ogenda byerabira naye kankubuulira nga n'akataka ne bw'okafuna tekakyusa kitundutundu kya bulamu bwo wadde. Okwaka kukyusa omutima gwo ne kukulaga nti kino ekintu bw'okifuna obulamu bwo bwonna bugenda kyuka naye ng'amazima gali nti ne bw'okifuna obulamu bugenda kusigala kyekimu. Mukama waffe yebaze.
bangi benjogeddeko nga baava e Uganda nga baŋŋamba nze kasita ninye nnyonyi ne ŋŋende Dubai ebyange biwedde abanga oli wano ebibyo byawedde owulira ebintu bino so okwaka kukutegeeza ne kukulaga ekintu mwana wattu amagezi ne gaggwamu n'olowooza nti ekyo kasita sikifuna mpedde naye nga mazima gali nti oba tonnaggwa oyina amaanyi agayina okulwanyisa okwaka okuwangulibwa oba oyagala olaba ekitiibwa kya Mukama mu bulamu bwe. Mukama waffe yebaze. Boono wuuyo genda ku lwokuna. Olunyiriri olwokuna. Awo Akabu n'ayingira mu nnyumba ye ng'anyiikadde era nga olunyiriri olwokutaano. Naye Yezeberi mukazi we n'ajja gy'ali n'amugamba nti kiki ekinakuwazizza omwoyo gwo okwenkanidde awo n'okulya n'otolya ku mmere? N'amugamba nti kubanga njogedde ne Nabosi Omuyezuleeri ne mmugamba nti mpa olusuku lwo olw'emizabbibu olw'ebintu oba It's okay. Bw'ona ayongera okwesomerako awo ojja kulaba nti Nabothi yamala neyekubana ne mukyala we ne bataani ne bata Nabothi era ne batwala ennimiro. Naye kankubuulire ne bannayo okwaka kubi nnyo. Boono Elijah yamusanga ng'atwala nnimiro n'alyoka amuleetera obubaka obuva ewa Mukama. Mukama ng'agamba agenda zikiriza Ahabu ne famire ye yonna. Abanga eryali essanyu ne lifuukirawo amaziga ettaka lyafunye ate nga mwakaabira. Kigasa ki okufuna ekintu ky'obadde oyayanira naye nga ogenda kikaabiramu amaziga? Mukama waffe yebaze. Ng'ogenda omulundi ogwasooka nasisinga omukyala yajja wano eno Omuwarabu n'amwegomba naye n'agenda n'Omuwarabu kyokka Omuwarabu alina mukyala we wuuyo bapepeyeza omukyala ow'Omuwarabu n'alyoka akola omuwala ebintu bingi yali ayagala namuyira asidi n'amukuba n'amukola kina byonna ebibi n'abimukola n'alyoka ajja musumba omukyala w'Omuwarabu ampalana naye mazima ddala ogwo kwali kuwalana owulira omutima bwe gwagira bwe gwasobya kati naffe wano eno Nabothi wuuno bamusse Ahabu ne kyamutidde tekimuwadde mirembe. Kyobadde oyayanira okufuna kasita okifuna tekigenda kuwa mirembe. Emirembe giri mu Mukama tegiri mu bintu. Ne bw'onaafuna byenkana bitya ojja kifuna okakkana ogambe kati oyayanire kirala nakyo ofune benzi olugifuna olabe benzi empya. Bino ebintu nze nabirabako nali ku campus iPhone oba 5 yafulumira nga tuli campus emakerere naye buli omu ng'awoza iPhone neŋŋamba nange kankole nnyo nfune ku iPhone nenkola nnyo nenfuna iPhone oba yali 6 awo nali naakamala gifuna 6 bwenti wepa ne bayingizaawo iPhone 7 awo 6 ne bagyerabira buli omu 7 oyina kikadde nze nina 7 abange 6 nengyerabira nentandika osonda za 7 nali naakafuna 8 neyingirawo neŋŋamba ndagawa neŋŋamba nedda nina okusibamu waneeno naalagawa mwaka ki ogugenda okukyanga tebafulumiza iPhone abange sente zonna ezirina okugenda ku birala maliriza ku iPhone neŋŋamba kansigale kweyo nensigala kweyo nezifuluma nebaŋŋamba igwe oyina ka iPhone katini nnyo ffe tuyina zino eziri latest naye nga bwenjifuna eri latest egenda kyusa otya obulamu bwange? Tewali. Kati abasinga kuno okwaka kukuleetera okwagala iPhone 16 n'otamanya nti enkya 17 egenda fuluma. Oli okwaka kukugamba kasita tofuna 16 ebibyo bibi. Omuntu yekka ali obubi yoyo atalina Yesu. Bw'oba oyina Yesu bino ebirala byonna ebirungi ojja bikwatako maaso awo
naye ne bw'oba tobikuteeko ogenda sigala ng'olinga bw'oli, ogenda sigala ng'oli mukazi w'amaanyi. Lwaki? Kubanga Yesu omuyina. Yesu akola ebitundutundu 95 ku buli 100 ku bulamu bwo bwonna. Era omwana bw'akomawo okuva ku ssomero ng'ekibuuzo akifunyeemu 95 abanga oyo aba agudde, oyo aba ayise. Buno obutundu obutaano obwokka obusigadde tebukola nnyo ki? Mawulire. 95 omwana aba ayise. Kati naawe buli w'obeera ne Yesu n'omunyweza n'otambulira mu makubo ge abanga obeera 95%. Kitegeeza buno obutundu obutaano si mawulire. Fenna oba ovuga benzi oba ovuga pitiizi si mawulire. 95 ekyo ky'olina okunyweza. Nengoba kwabadde oli Dubai nyweza 95 tokita. Kubanga kirigasa ki okufuna 5%? Buwuya amaliriza se kankubuulire mpulira abalokola omanyi bwe bagamba nze sisobola kutta muntu nzi. Ebyo byogera ng'olina omutima omulongoofu. W'olifuna omutima omulwadde kankubuulire omuntu kyangu nnyo, kubanga omutima omulwadde gukukozesa ebyo byolowooza nti tolikola. Bwe bayita omutima omulwadde omaliriza ojjusa luvannyuma naye okola ekintu kyonna. Kubanga nkubuulire omuntu alina omutima omulwadde asobola okukozesa ekintu ekirungi n'akikozesa obubi. Ekitegeeza ekintu ky'okozesa si yensobi, si kyekizibu, wabula omutima ogukikozesa ekyo kyekizibu. Kubanga bw'obeera n'omutima gw'omubi, kankubuulire eggulu ne bwenkuyingiza eggulu enkya, abala ekibala kye balya bafune obulamu, gw'ogenda kikozesa okukikuba omuntu afe. Ebintu obikozesa bubi kyova olaba agenda otyoyingira mu. Nakugamba biwandiike ebintu 2 ebikuyingiza eggulu. Ebintu bimeka? 2. Toyongerako totoolako. Bintu 2 peya yangatto. Ekisookera ddala bakiyitakkiriza Yesu ng'omulokozi wo. Lwaki ekyo kyekisooka? Kubanga ffenna Bayibuli egamba twayonoona, tuyina ebbala, tuyina ebibi. Kati bw'okkiriza Yesu omusaayi gwe gujja ne gukunaaza n'otukula. Tuli ffenna bw'otukula awo osaanidde okuyingira eggulu. Naye si kyekyo kyokka. Ekyokubiri bakiyita kukyusibwa kwa mutima gwo. Lwaki ekyo ekyokubiri nakyo kikulu? Kubanga tekigasa nga bamaze okukunaaza ate neddamu ne weddugaza. Kati okukyusibwa kw'omutima gwo kukuyamba nti Yesu bwe yakulongoosa ogenda longookera ddala, togenda kuddamu kweddugaza. Kwe bayita okukyusibwa kw'omutima. Ekitegeeza togenda kuddamu kweddugaza, Yesu agenda okudda nga mwana wattu okyali mulongoofu, oyingire naye obwakabaka bwa Katonda. Kati eyo peya yangatto yekuyingiza eggulu. Era nga bw'olaba engatto emu bw'ebula endala eba terina makulu. Kitegeeza ki? Nti omulokole akkiriza Yesu omulokozi we kirungi nnyo, naye bw'oba tokyusiddwa mutima tekirina makulu ky'okoze. Bw'oba nedda oyina peya y'engatto ewaka, emu bw'ebula eno esigaddeyo beekyakola amakulu. Kati naawe olituuka wali, beebo Yesu bagamba bangi abalituuka mu maaso gange ne bamugamba Kitange